akawandiika olaba awandiika naga nti ono nno leero yayambadde bulungi ensonga lwaki abamu tubawa nimuga nti mutumuwadde obubonero bulungi bubiri bwakwambala bulungi omumbejja Afrida Massi erinnyina oyo omugabi Hudu ate ne muwalimu Nasifu naye kati kosese mwalimu mwalimu anti lwakuba mwakitegeera mbawalimu nti bano ababeera ku bituuti naye kati olowooza mwalimu Julius Nyerere naye yasaaza mwalimu kakati noono naye mwalimu gwe tuli naye okulaba nti buli muntu yenna ali mu nsi yonna atulaba bulungi nnyo era tumwebaza nnyo nnyo nammwe tubeebaza bannanga abali eyo ewala ne musobola okubeera nga ate mutuweereza ne ku bubaka nti tubalaba nali simanyi nti otunula bwotyo bwe ntyo bwendi barakallahu fikum wa jazakumullahu ahsanal jaza bakadde baffe abatuteekamu ssente mu nsi ttaano y'omumanyi 226 beba anti-porridge bano anti-porridge nno tubagamba mukwano nti nywa obuugi buno kubanga tebulina side effect ato bulungi nnyo bulimu eddekende ate nno mwana wattu bo bamanyi kiki ekyokukola yensonga lwaki bagenze ne baleeta n'obuugi buno omwana bwanywako naye nga bwabunywako abeera nga abulira bulungi nnyo 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 akola mangu buno obwana obukonzi bwe buno obutagejja buli kali awo muyinza gandi bakalyako emmere oluusi bambi kalina bye kalaakinga n'olwekyo anti-porridge buno abaana abayamba nnyo ate ng'ekirungi nti obuugi buno babukola mu bintu ebyaffe ebyawano mu mata mu nsujju kasooli matooke mu bibala ebirala byonna byonna kale nno basange wano ewandege ya Bombo Road nga wakava mu bitaala nga okulirana Abi Clinic kati mukwano kankuwe n'essimu ebisingawo eri 0705 10 8 oba 0780 13 552 mwana wattu nno balina obuugi buno istapo bw'oteeka buteesi ku mazzi agwokya n'onywa abasibulukusi bannange musibulukule ku buugi buno anti-porridge tebulina side effect at all naokulya ddaaku namwe muwerenga mukozesa obuugi buno bulimu ebiriisa bingi nnyo ddala nga baliwo mulaba Prestige majanisi ag'omulembe gwe basiika ku migaati alimu ebiriisa tomondi genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi omufuna abasobozi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu kikopo zinambusakedi awo wenyini Rashid Senyonga abeererawo ddala bakuguza ebintu ebyo bannange otwaleko naye mukyalo mukadde bambi omuwe ku Prestige majalini abaana mbatere mu mbuugi mulimu ebirungo ebiyamba omwana okula nga akulira wamu n'omubiri gwe ng'era bali wamu n'abasimba automotives bano nno be bakutuusaako pikipiki n'olinnye pikipiki neewuuma navayo naga nti bannange kaji nga yazaala omwana mu buntu n'olwekyo bw'oba oyagadde oba oyagala tractor tukutuku Vespas balina ebintu bingi ate nga biri ku mulembe spare waazo era asangibwawo kamwoca kubanga webasangibwa opposite City Oil Mawanda Road bw'otuukaawo ye nga tobalaba Simba Automotives kale yansa ku muntu eyeetaaga okubanga ameketa ku bulamu buno obwensi nga tobumeketera mu halaali nga bulijjo tutandika ne mukadde waffe Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune naye nga bwe yeteekateeka kubabuuzaako okumanya nti tuli naye kangende oba omumbejja asooka abayitiremu wano ku mateeka tugenda kutambula tutya bameka abagenda okusiitaanyizibwa n'amateeka ge banaagobera biidhinillah nam omumbejja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mwebale kubanga mutumbudde kwali omuntu wa bulijja 107.9 nali ku www.palfmuganda.com mwebale nnyo mwebale ddala abali ku YouTube channel yaffe ya Pal FM Islamic Channel namwe mwebale nnyo mwebalire ddala benoonyanoonyako wano mbalabe abatuuse edda mwebale kubanga kwemuli mutumbudde kwemuli nno mwebale nnyo mwebalire ddala. Tulina abasiitanyizibwa bali bana olunaku olwaleero lwe tukomekereza omutendera guno gwe tuliko era ekiro tugenda kwatandika quarter finals saagala obeere ng'osubwa kuba kati wetugenze ate byeyongedde okukola bitya okuwooma. Ssentongo Ishamu bali kubanga kwoli Lwango Muudu naawe kwolina Nsamba Zulaiha Musa Huseini
ono ye Jazira Hamid Kigundu. Mukwano gwange watukola otya? Wagamba kosooka obiwummulemu. Kale Nabassa Ibrahim naye kwali alina gulu Mukiibi Abe Kakai Shamim Zarango Rose Alice Nabaka Rahma. Okay, mwebale kubanga kwe muri mutumbudde kuliko Ramadhani Kasozi, Akram Santa, Nava Rashida Kasoli Juma, kuliko Hafiswa Muhammadi Yusufu, ne kuberako ne Nalukwago Bushira. Okay, mwebale kubanga kwe muri mutumbudde ekole lyo omuntu wa bulijjo. Mbagambye leero tugenda okubana nga tukomekereza omutendera guno gwe tuliko ekiro tutandika omutendera ogwa quarter finals. Tulinako Kisame Yunus okuva Mutungo, netubeerako Sali Huzaifa okuva e Namuŋŋoona, ono abadde n'abawagizi bangi bali kuno bawuza ate kati addaddi. Tulinako Mutebi Abdul Ghani okuva e Kanyanya, bali bana mu mwetoolo guno ogukomekerezeddwa oba okukomekerezebwa olunaku olwaleero. Amesawanya naye bali kubanga kuli otumbudde. Amateeka tegenda kwawukana nnyo nage tubaddeko wabula omutendera guno gwe tuliko osalwako obubonero bubiri singa ekibuuzo kiddamu nga tokyetegekedde oba ne kikulema osalwako obubonero bubiri wabula ate bw'okiyita ofuna obubonero bubiri bw'okisimbuliza n'otuweerako example ofuna obubonero busatu ate omwetolo giri ebiri emyetololo gya mirundi ebiri ogusooka gulimu ebibuuzo bibiri obubonero butaano bw'otuweerako ebyokulabirako oba n'osimbuliza ofuna obubonero 6 mu Qur'ani buli ebubonero 10 ate towanika mukono nga tebannabuuza ani amulonda ate ekirala ojja ku muzindaalo oyogera erinnya lyo gy'osinzidde okubanga ova n'otubula n'ennamba gy'okutte bw'oba ogenda mu kusoma Qur'an n'otubulira waawo ogenda okubanga osoma obubonero 2 otabuweza toyitawo kugenda ku quarter finals twetaaga abalina obubonero 2 neonaaba gw'osinze banno naye ng'obubonero bwo buli biro 20 ogenda kuba teweeyongerayo ku mutendera ogwa quarter finals. Magambye empaka zino quarter finals tuzitandika leero ekiro inshallah saa 3:30 naye ng'ate finals wali badde ofuna tiketi yo nga bukyali finals z'ennaku z'omwezi 14 wali ku Savora Sarova Hotel wali nga ku main gate ya Makerere University mutwalo gumu gwokka oguweereza ku note 753 94 10 olwo n'okuba essimu n'ombuulira ani abaagutaddeko ne tumanya ni gwe tuwandiika. Waliwo gwe Sali gwe yagambye agenda okufuna ekirabo nga kyakuyingirira mu nsita n'oyingirira bwereere ne transport anaakuleta n'akuzaajamu kwa inshallah bw'oli kuba essimu wali mu mega futile n'oyogera amannya gange gonna nga gw'ofuna tiketi y'ensitano okuva wa Mwami Sali transport wonaaba ova Luweero ajja kuba akuddizibwa. Naye naawe oba omusiitaanyiza nnyo agatajja nakwali ntekkaali kugamba naye nga kyenjagala okutegeeza essimu eyo kanjiddemu gwe babateeka omutwalo eri 075 0753 94 1063 eri mmanya gatusiime teekako ssente oleme kutawanya kansaba te ne imaamu ababuuzeeko eri then tugende ku mutende ogusooka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basibo ne bannyabo bonna osinzira okuwuliza radio Pearl FM. Ennaku z'omwezi ziri 20 mwezi gwa Ramadan omwaka 2047 hijiriya. Bwe bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 20 mwezi gwa Ramadan omwaka ogw'omunaana Nabbi sallallahu alaihi wasallam essaawa weziti yali mu kafubaano ng'ali mu kutabaala era nga alhamdulillah tumusaba Allah tabaraka wa taala amusiime ne basajja be yali nabo yatanga Fatih Makka alhamdulillah. Kale kakati tujja kusaba
ndoza tugulewo ensi 5 inshallah. inshallah. Tuyanza nnyo tuyanzege Imam Ahmad Sulaimani Kyeyune omumbejja nabagambye waali nnyo, Freedamazi Abdulhamid Kizito waali nnyo Omugabi Muwonge mwali muli eri mu byuma natovu bonna gonna gaabwe mukulu Sali ow'Enkima bonna mwebali okulaba nga ebintu bibatambula bamusayi muto bonna abasiitanye bonna same size same height number 1 tuuka nambe mukumazendalo ayina essanja ayina akamwenyumwenyo agambye is a proud musoga stress free kale amannya niwogenda okusoma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Yunus Kisame nambemu nga ndi musawo ow'abantu so musawo Muganda oba ow'ebisolo asiri wa bisolo. Ngenda kusoma suratu Hijr insha Allah. Barakallahu fik. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Barakallahu fik. Webali nnyo webali dda musawo musawo kati wumulamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Amanya Sali Huzaifa namba 2 okuva Namuŋŋoona. Naam. Nga ngenda kusoma suratu Ghashiya biidhnillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تسمعوا فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Namuŋŋoona obeera wano nga ku kiti ekyebaka mu kkubo. Barakallahu fik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi. Amanya Sebuliba Abdulrazaq enviridde naakulabye ndi namba 3 ngenda soma mu suratu Al-Qasas. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. بارك الله فيك. ويبالي نيو ويبالي للدالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمني عبد الغني متبي أكبيكا نيانا بنيا. عبد الغني. عندك سورة سورة الأعلى. قال بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحسن الله إليك جزاك الله خير. barakallahu fik webale nnyo webalire ddala ate okay kakati ate katugende ku bibuuzo insha allah nga ne imaamu bwe yeteekateeka okulaba ng'afuna eri abamutegeeza nti oyo abadde bwati ne bwati. Nambe mutuuka ku muzindaalo. amanya Yunusu Kisaame nambeemu nga nviiridde Mutungo ku Nyembuya omusawo w'abantu. Omusawo w'abantu nga okyali ku busawo kkiriza mmale okutuusaayo obubaka buno bwe ndabye wali eri basooke babumpa obwo ate nange nyongere okutuusaako wano katono nga bw'oteeramu. Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans, ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna, amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabiddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina juice ne water dispensers, coolers ziri zennyini za ice cream, amasuwani, ebikopo ne zijagisi za buli ngeri yonna mu sizes zonna okwate saako serving trays ne chopping boards. Jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt. Tufune ku noti 7 noti emu 3484 kuba ennamba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo. Beba Jamada Luminaka Diva Products. Bakulisizaayo nnyo mubaka w'abakadde baffe ali ku muzindaalo. Yunusu Kisaame nambeemu omusawo w'abantu nviiridde Mutungo. Okay. Munnamutungo. Kakati ekibuuzo ky'ekisooka kigamba tuwe erinnya ly'olutalo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lwe yalwanira mu mwezi gwa Ramadan. Lutalo lumu Fathu Makka. Nedda tuba kukyogera kati ekyatuwekundala waliwo endala Ghazwatul Badri. Ghazwatul Badri wamu obubonero. Webale mutatuswaza. Kakati nakino kiwuute musawo ow'abantu soso ow'ebisolo. Kale tuweeyo kuzimu ku mbeera nga zo zaali zeeyawulidde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yekka. Kuzimu ku mbeera. Naam. Mu mbeera ezaali zeeyawulidde Nabbi alayhi salatu wassalamu era akkirizibwa okuwasa abakyala abasukka mu 4. Bamusaba embeera emu? Bamusaba kimu? Tuweeyo kuzimu ku mbeera nga zo zaali zeewaaye. Bati tutaddeeko wano muwendo tuba tuwezi kaagala kuzimwongerako nga ekizamira teyamuteereddeko ate ngende musuule ani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Salihu Zaifa okuva Namuŋŋoona namba 2. Munnamuŋŋoona muyina ebyafaayo byammwe waliwo n'omuti bwe guti gwo gwebaka mu kkubo kati olina kwogera n'amaanyi kubanga bwe guli guliko ebyabo tojja kusobola gwe tegukwatwako ne baba ovaako ne bagaa nti otuuka ku muvule ogwebaka bwe guti nga guliko omukono ogulinga okukuyimiriza awo kumpi w'embeera ng'olwomanya. Kale mukulu tuweeyo erinnya ly'olutalo Nabbi lwe yalwanira mu mwezi gwa Ramadani naye nga toyogedde ku ejo ziboogedde ku ntalo ziboogeddeko. Alhamdulillah. Ntalo Nabbi zona mu Ramadani walimu Ghazwatul Badri. Bagambye ziboogedde obudda obulira oli byayogedde donda ku ndala ziboogeddeko ne ziveeko. Mwali zaali entalo 2 zaali Badri ne Fathu Makka. Bamu obubonero. Okay. Bas. Babukuwadde. Kakati ate era naawe
twongere tuweeyo ku zimu ku mbeera nga zo zaali zeeyawulidde baswahaba bokka baswahaba bokka mbeera zaabwe basabbe balina takwa basahaba ezimu ku mbeera zaabwe zaali zibeewudde bokka bali nga omubaka akyayogera babeera nga tebakiwakanya nga bagoberera nga bakigondera. olowooza okusirika twasiibye tusiibuukuku embeera z'abaswahaba ezayawudde kuba saba bokka mwalimu embeera nga naye muddiremu ekibuuzo muddiremu ekibuuzo kakati ekibuuzo kyegendereze naga tolinnya ki omweramannyo mpozi namba ki namba 2 namba 2 kale ku namba 2 ekibuuzo kyo kibadde kigamba nti tuweeyo kuzimu ku mbeera nga zo zaali zeeyawulidde baswahaba bannabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama bokka kuzimu ku mbeera zaabwe. ensonga eri tekiniko mu kibuuzo ffe nga tetubyetaba byabwe bokka bo naye takuwa naffe tukiginoonya imaani era naffe tugirina olina takuwa gwe ate lwaki kisigirina oyagala neteeka embatalina nze nkyaginoonya bunoonya ebyabuze na mumbeera kuzabayo okusaba zokka bakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma okubeera nga amaze okubeera nga abutuusaako obubaka bamulondi kubanga tukigonzezza nnyo tobozeewo kabonero kiganye oyingira musawo oyingirawo onolabiraawo oba ogenda kumusala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Chichi asanyusa njagala anganza okunsala naye tuwasalawo kulumba nalo amanya nze Yunusu Kisame namba emu omusawo w'abantu taata Zainab nvirire mutungo kunya mukagamba mu suratul Fath laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara era nagamba mu Qur'ani radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu Mungu yabasiima nabo nebamusiima basi bali mutatusuwaza bonna nazamaanyi kyeyawulidde bo ate tukyanoonya kinoonye mpozi oli namba ki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salam warahmatullah. Amanya Sebuliba Abdulrazaq nviridde Nankulabye namba 3. Oli namba 3. Kale naawe tuweeyo erinnya ly'olutalo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lyalwanira mu mwezi gwa Ramadhan nga ojjeeko ziri ezoogeddwa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalwanira entalo ze yalwana mu Ramadhan zali entalo 2 Ghazwatu Badri ne Fathu Makkah. Yadde ayera bategeka ku ddyo naye bakayise bonna bawobonero ziri 2. Okay, webale nnyo webalire ddala naawe okiwuuse kakati nakino ekyokubiri kiikino kikusemberedde tuweerewo era kuzimu ku mbeera nga zo zaali zeeyawulidde baswahaba bokka nga tozzemu oli kyayogedde alonze ezimu ku mbeera ezaali zeeyawulidde ku baswahaba bokka balwana entalo z'eddiini nga ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waali balwana zighazwa. Ekibuuzo ekyo kyategerekese dda simanyi wamu namwongera n'obudde kubanga twalizeemu nekinyonnyola kyekimu ekyo nakati basobola okulwana entalo z'eddiini abaliwo leero. Ebintu ebyeyawulidde baswahaba bokka ebimu ku byeyawulidde baswahaba bamulondi olojja musawo tobozeewo kabonero kiganye kale kyo kirabika nga bonna bakiganye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wabarakatuh. Abanya Abdul Ghani Mutebi okuva e Kanyanya nga ndi namba 4. Okuva e Kanyanya kale omusu gw'e Kanyanya gukyaliyo
kakati kikino ekisooka lwaki Allah yassa Qur'an mu bitundutundu ku nabbi Allah gaba mu surati al-Furqan Allah gaba kadhalika linuthabbita bihi fuadaka warattarnahu tartila yassa Qur'an mu bitundutundu aberenga asobola okubeera nga anyweza omubaka sallallahu alaihi wasallama okubeera nga asobola okunyweza omubaka sallallahu alaihi wasallama n'okubeera nga amateeka engeri gye gaali gakyajja mu busiraamu kakati gajjanga nga shay'an fa shay'an nga bangwiriza abantu okubeera nga bakola ibadaati. Tereza ansayo. Allah tabaraka wa ta'ala agamba kadhalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila okubeera nga banyweza omubaka sallallahu alaihi wasallam mu kukola da'wa. Allah tabaraka wa ta'ala yassa Qur'an mpola mpola nabbi asooka nga anywera. kale na kino kikino okusoma Qur'an nga ekka kubanga olwalinga ngekka olwo yawandiikibwanga ku ki? Qur'an ng'ekyakka yabeera nga ewandiikibwanga ku maliba. Amusebe meka tebataddeko naye ekyo kyangu ayongereyo ekirala. Nedda afunye obubonero. Afunye obubonero bwe. Kale genda tugaa nti omusajja nesimu erimu vibration eyange tesobola kukikola kubanga mba kino nakyetegekedde. Ndowooza baweddeyo kakati tuve mu Qur'an nga bwegenze omumbejja asobole okulikodinga. Obubonero butaano adde mu Hijiri Uzaifa bonna abadde mu Gashiya Sebuliba Muqassas mukaaga ne Abdulgani mukaaga ala. Omumbejja obitegedde oba oli abyanguyizza nnyo. Kale kakati oba wabifunye nga naawe weeteekateeka okugatta kubanga kyeteetaagisa kugamba nti ate mbadde wano kali kireete eyiseewo kansooka entuusa obubaka buno nga naawe bw'ogatta obw'abakadde baffe batuusaako ensiitaano y'omumanyi 226 ga kongoliro aba Anthropology nga bano nno mukwano bazze bo bamazeeko bo bagamba nti naddala omwezi guno ogwa Ramadhan bambi tosiibulukwa ku bintu byotamanyi ogenda ate otandike kuzimba mbuto naddala ne 10 million tugenzeemu lino teryetaagamu kigambo kyonna kale bagamba nti siibulukukira ku Anthropology bate nga akolebwa mu bintu byeffu byawano mu mata nsujju kasooli mu matooke n'ebibala ebirala kati nno naddala bano abaana bano abalina obuzibu tebagejja banafu bonna abasiiwuufu tebalina apatayiti bino nno ebibala bibayambako obuwunga buno mwe buva kale bakugamba nti balina wati obwangu ennyo istapo nga buno oteeka buteesi ku mazzi agwokya n'onywerawo kale balina obuwunga nga bwa buugi mu bika ebyenjawulo nga buno bwa mugaso nnyo eri obulamu bwo tebulumya njala buwoomu bulina ekiriisa tebulinaako bulabe bonna ku mubiri gw'omuntu kale basangibwa wano wandege ya Bombo Road nga wakava mu bitaala bw'oba oyitidde ku saidi ova Kamwokya yitako mu bitaala ova mu Kampala yitako mu bitaala awo ennyini nga ku Abe Clinic kati gwe wewandege okuva eno bwayise gwe toyingira bitaala awo ennyini bwe basangibwa ate kankwesimu era omanye ebisinga bwe 0705 1083 oba 0780 13552 nga bali wamu n'aba Prestige Margarine Siaji w'omulembe gwa Siika ku migaati alimu 23 Moni genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi omufuna abasuubuzi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu kikuubo opposite Busakedi abenye Haji Rashid Senyonga atulirawo ddala basobole obukuuma era bw'atabawo Haji Yasini abeerawo mukwano genda naddala gwe abakola emigaati keeke ng'akekkereza kinene nnyo ate nga amagoba ofuna mangi mwenna abagenda mu kwanjulwa Prestige Margarine abagenda okukyalira ku bakadde mu kyalo Prestige Margarine abaana mubatereko mu buugi mulimu ebiriisa ebiyamba omwana okukula obulungi ng'akuliramu n'obwongo bwe
nga bali wamu era ne Simba Automotives bano nno mukwano bwe bazze okutujuna nga batusaako pichi ezidduka emisinde erinnya olusozi n'olowooza nti eri ku museetwe ate nga sente ntono nnyo ate nga era bakkiriza n'ekibanja mpola mbono tukutuku zonna gwoba oyagala oba oyagala yenkanaki esobola kutikka ki gwoyagala nti njagala tani esobola okutikka tani bwe ziti tractor oyagala erima oyagala ekola ki byonna babirina ate Vespers nga nazo bazina pichi ne bazina mu bika ebyenjawulo ate oba oyagala zino ez'empaka didi n'olyoka naawe otuulako pichi baga nti mubutuufu ono avudde mu Simba Automotives kale basange wali eri ekamwokya Mawanda Road opposite ne City Oil awo enyini webasange wakamala okutuusayoko n'obubaka buno oba bakadde bafe Balkis Spices nga bano bakugamba nti nno mukwano balina ebirungo ebirungi ebiwoomesa byofumba ate nga bw'obiryako togigenda kujulira ate era balina ebirungo nga mixed spices nga bino birungi nnyo mu kukola emigaati cakes daddies donuts n'amandazi mixed spices ate bikuyamba kuzoya byofumba okubiwa akawoowo wamu n'okubikuuma nga tebyonooneka mangu balina ne tea masala brown masala muchuzi mix goram masala okra sauce and okra tea beef masala mina chicken masala fish masala ate nga byonna byakakasibwa ekitongole kya UNBS basuubuza nawamu n'owakamukamu naawe bakuwa basanga wano bweyogerere buto emabega wa Nalia SS osobola okuba ku ssimu ya Balkis Spices omanye ebisingawo eri 0740 910439 oba 0786 22 ate nno waliwo omukisa guno mukwano mu mwezi guno ogwa Ramadhan gukozese nga tuzimba Masjidi Jamba sange wakyanja mu Nakawa Division Kampala District togayo ekyo kyolina kiyinza okuba nga kikigenda okuyamba okubeera nga kizitoya minzaaniyo togayanga akantu akomumpisa ennungi waayo gwe ekyo ekitono weerayo Haruna oba okozesa merchant number nyiga *185*9# bebakubuuza merchant ID tekamu 1095 1095075 oba ku Momope ng'onyiga *165*3# merchant ID tekamu eri 58 25 48 58 2548 omanyi waliwo enamba ezo abatazimanyi mu Luganda nga atayogera Luganda kale tolina kiweekwasa nti saazitegedde ate nno mukwano nyirize eddiiro lyo omuntu yenna ekitiibwa kyo omuntu okujja n'akukyalira mukwano obatuuka bwati mu nnyumba n'asanga mu Nsambya furniture nga byonna wabijja mu Nsambya furniture center mu butuufu naye addamu n'aga nti wamma buno obugenyi bugenda kunyuma omuntu atuula mu ntebe neyeerabira nti alina okuddayo eka okukakana nga yeebakiddemu n'otulo n'olwekyo mu Ramadhan eno ate basaze nnyo mukwano nga bakwebaza okusiiba oluvannyuma lw'okubeera nti kati ate bazze bujja balina sofa sets mu designs ez'enjawulo ez'omulembe ennyo wardrobes chicken cabinets ebitanda ebigumu ddala kabada coffee sets na buli kyomanyi kyonna nti okiyinza okukirowooleza kubanga kiva mu miti
kyonna bakirina nga kibajje ku ssente entono ennyo ate nga bakkiriza n'ekibanja mpola kyekirungi kyabwe. Fuula ennyumba yo y'omulembe mukwano, gendayo otandike okubeera ng'oteekayo ssente mpolampola paka lw'onootuukiriza ekirooto kyo. Kale bakyali kwali ku workshop yaabwe oba ku showroom wali esangibwa ku luguudo olw'Eggaba ku mukono ogwa kkono nga wakava ku Total Petrol Station. Oba osobola okwogerako butereevu ne manager Kikomeko Abdu ali ku ssimu eri 0752 16 77 njiddamu eri 0752 16 77 36. Kangendeko w'omumbejja ate atubuulire omwetoolo guno gusoose bigenze bitya, omuntu ajje mu gwokubiri ng'amanyi ayongerereza ku ki. Naam. Okay, kale njagala okwongera okwebaza bali ku YouTube channel yaffe eya Pearl FM Islamic Channel. Oba tonatuukayo bw'otuukayo sharingirako muno naye ajje twekwe tuli live. Hafsa Muhammad webale kubaako, Yusuf Doka ali North America, Galiwango naye kwali nnyo, Kayenda Ibrahim ali California, kuliko Amina Hassan naye kwali Namwanja Zuraika, Serubiri Ibrahim, kwali Shabira Namaganda, Atiya Bint Ibrahim n'abalala muliko bangi nnyo nyini ddala. Waliwo ayagambye wano noonyagundiye yagambye ye Rashadi kwagala bannabutambala mutoswaziza nnyo wallahi. Siwulidde bwewaffe bukyanga nsiitaana etandika switaati waliriddewo walize n'okiikirira abeewammwe butambala asigaza majja nze bombolodde nno kala atlist nayo bwe nina niye mukulu ng'otukubye ennyo. Waliwo agambye ekisaame gwasinga okwagala ye Galiwango Muudu, ndowooza no wetaki Istanbul. Agambye nti Kisame makes me happy because he is always smiling, stress. Stress free. Is a doctor anti. Waliwo wano eyayise yagambye Ismail wa Imam Cheyune kwali atumbudde Uthman Ramadan n'abalala bangi nnyo mwe bali kubanga kwemuli mutumbudde. Kale tulina abasitanyizibwa bali bana okuli Kisame takirere nti Kisame byo muntu Kisame Yunus okuva Mutungo, Salih Huzaifa okuva Namuŋŋoona, Sebuliba Abdurazak okuva Nankulabye ne Mutabi Abdugani okuva Kanyanya. Abdugani olina kuwana omuwagizi mulabye waali. Okay, Njajji Mutolera bangambye ntolera Imam Cheyune salamu. Njajji Mutolera oze Imam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, ndowooza tuusa ogiwulidde. Mwetoolo ogusoose Kisame Yunus okuva Mutungo mu Qur'ani obubonero 5, ebibuuzo ebibiri byonna biyise n'obubonero 5 n'alondayo omulundi gumu ogw'obubonero 3 n'abeera ng'akuŋŋaanyizaawo obubonero 18 omwetoolo ogusoose. Salifu Zaifa okuva Namuŋŋoona mu Qur'ani obubonero 4, ebibuuzo 2 atuuseeko kimu n'obubonero 5 n'abeera ng'akuŋŋaanyizaawo obubonero bwe 9. Sebuliba Abdurazak okuva Nankulabye mu Qur'ani obubonero 6, ebibuuzo 2 atuuseeko kimu n'obubonero 5 n'abeera ng'akuŋŋaanyizaawo obubonero bwe 11. Abduganiyu Motebi okuva Kanyanya obubonero 6 mu Qur'ani, obubonero 6 mu kibuuzo ekimu n'obubonero 5 mu kibuuzo ekimu, kitegeeza nti ebibuuzo 2 byonna bituuse n'abeera ng'alina obubonero 17. Kisame Yunus okuva Mutungo obubonero 18, Salihu Zaifa okuva Namuŋŋoona obubonero 9, Sebuliba Abdurazak okuva Nankulabye obubonero 11 ne Mutabi Abdugani okuva Kanyanya obubonero 17. Tweyanziza nnyo, tweyanzege naddala mukwano, nange mbeebaza nnyo naddala bali eri emitala w'amayanja kubanga essaawa zino bambi mbadde mente tebantumidde. Kaakati babadde tebaŋŋambye nti muntumidde, nange mbatumidde ate njagala nnyo Jaziira mukwano. Kati mu engeri gye mutagenda kujja eno nga 14 mugulireyoko ku bantu bambi tikiti muziteeke kuzeera tumanye nti bambi abantu nga 5 bawadde sooka banyongerereze mwebale nnyo banyonge babateeka noti 753 yogera mpola eri amayengo tumanyi nti oba wegoyera nga lyatuuse eddogo oba omaliriza nga lyogitandika noti 753 94 10
663 Eh, noti 753 kyenda mu nnya 10 663 mumanya gatusiime. omanye eriya era ababeereyo ebweru baga nti kakati muna enamba ezo kati tukyazitegeera nnyo mu luganda magambye nti eri 0753 94 10 63. Let me come again. 0753 94 10 63. Bagambe sheyosesa omuntu naba tali wakugula buugi akalanga eyo gyokagulamu ngulirayo. Kakati tugenze ku mwetololo ogusembayo. Nambe mujankomuze endala. Nambe yingirawo insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunus Kisame nambe munviridde mutungo konyo omusawo w'abantu. Aha, na kino kikino ekikyo omusoga akoba nti atayidukira byayira tafumbatira mukayire empegano kino kitte kigamba nti nabbi yalwana entalo mmeka. Naam. غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 غزوات zali entalo 9. Nedda bamulonde. Bamulonde. Saliho Zaifa namba 2 jangu. Tobozeewo kabonero. Alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Saliho Zaifa okuva Namuŋŋoona namba 2. Nabyalwana entalo 27. 27. 27 bamu obubonero. Kati ono hadisi gyadde asoma yeyo sahaba yali alipootinga ye kiyalaba ye yezi yalimu. Sahaba oyo nga bugamba nti ku paalo nakajjawo emyaka 2 tekitegeeza nti paalo emazewo emyaka 2. naye kasooke nkubuuze nange entalo ezo zonna nga yamala Madiina emyaka 10 yalwalimu entalo 2. Leka sokumala ebibuuzo. Kakati ezo zonna yazirwana ddi jamani mu kaseera kakatono ke yamala Madiina. Ne mu wiiki emu yakubanga 2. Ashhadu an la ilaha illallah. Kina buzibu. Mu myaka 10 yalimu 27. Mu myaka 10. Mu myaka 10. Kiba kitegeeza waliwo omwaka gwe yakubangamu 2 n'ekitundu. Sallallahu alaihi wasallam. Kakati kino nakyo kino. Qur'an erina amannya mangi. Tuweeyo 2. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أيتي والروح ينزل الملائكة بالروح nayo eyongera okulaga nti Qur'an eyitibwa ruh mumanya ga Qur'an. Tusabye 2. Ukaweddeyo ndikwongera inna nahnu nazzalna dhikra eyitibwa dhikra. Bonero 6 abadde atuwadde endala anti baba gitandala si bwe giri muna kati ate 2 ziba mmeka 2 kati wadde natuwa 2 naye wadde otuwadde endala. Kakati ani ono amannya Saliho Zaifa okuva Namuŋŋoona namba 2. namba 2. Kale nga tuweeyo kale olutalo lumu nga temwali kulwana. Tuweeyo olutalo lumu nga temwali kulwana atolo. Ghazwat Tabuk. Obubonero 5. Ghazwat Tabuk yagyetegekera nnyo ate abaseere enkikwe ne bayitamu ne bate ne baga nti tetujja kulwana. Okay. Kale naawe tuweeyo ko Qur'an erina amannya mangi naawe tuweeyo 2 nga tegoogeddwa. alladhina yu'minuna billahi oli mulangira wakala Allah ta'ala Allah tukamukwana yekitiibwa alif lam mim dhalika alkitab la raiba fihi ngala ategeeza mu Qur'an al-Karim alkitab ekyokubiri sujita al-Furqan. Bamu obubonero ne bakoja tufuna 5 kubanga Furqan yetu yogedde tusomya tatusuwaza kali obutano bwo obufunye. Kakati ndi nani? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Sebuliba Abdulrazaq viridde nankulabye namba 4 namba 3 namba 3 amanga go werabidde namba yo. Kale ebyo bibaawo.
ekigambo sarayati kitegeeza ki bwekitegeeramu sarayati kolola ekigambo sarayati zentalo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ze yatuma abasahaba naye nga teyalimu maana ebikwekweto si ntalo bikwekweto bya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bya sarayati si ntalo bikwekweto sarayati jamu sariya baba muwendo gw'abantu wakati w'omu n'omwenda bava ku ejje eddene ne bagenda ne bafuna amawulire agagenda okugasa ejje eddene lye baavuddeko mu Luganda ky'ekikwekweto oba bakesi kubeera kuketta tebasukanga mwenda wakati w'omu oba babiri oba basatu paka minimum omu maximum mwenda kubanga bwogamba ekikwekweto ng'abaana abasitekazi bagenda bakitukolamu ne batwala byodikyumbi kyondala ekyokulya kati awo kibeera kinene kuli kuketta kale bw'aba kyategeezezza mu Luganda kale kyekyo bakuwadde obwongo ekisembayo naye nga ansi entuufu baba bakesi ava ku ejje eddene ne babako bagenda okufuna amawulire agagasa ejje eddene ye taarifu yakyo mu Luwarabu majmu'a min annas yakhrujuna min aljaish omuwendo gw'abantu omutonotono guva ku ejje eddene ne gugenda ku kitundu gujjeyo amawulire agagasalira ejje eddene kisembayo mu bibuuzo byo hadithi kyeki hadithi ما أثيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أثيل من النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال وتقريراته صلى الله عليه وسلم تبعت حديثي بيبيو بصحابة بيبجاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأقوال مبيغامبو والأفعال نبي كولوا وتقريراته نبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيالابا nga babikola nasirika natagano kiri haramu bashiri halal ne bajamu obutano tuyinamu Abdullah ibn Mas'ud ni Abdullah ibn Mas'ud ni Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhum bakubonero bakuwadde obubonero butaano kakati kino ekisembayo okiggale tuweeyo ekitendo kimu mu bitendo by'omuntu omusomi wa Quran tuweeyo ekitendo kimu mu bitendo by'omuntu asoma Quran abeera mukakkamu obukakkamu kikwesa obubonero butaano bali mutatusuwaza nnyo ku muntu asoma Quran n'atabaguka kale mwebale nnyo mwebalire ddala mwebalire ddala era nga omumbejja bwe yeeteekateeka nzijjeko eyo mwana Hudu oba nzije sooka kale ompeeko awo okubako obwo inshallah temuvaawo tukomawo nabano bwe baperformance ensitano y'obumanyi ensitano y'obumanyi ewagiddwa omwana mugulira obuugi bwa antiporage obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu omwana bw'anywa obuugi bwa antiporage asaka omubiri ate talumwalumwa njala balina obuugi obw'ensujju obw'amatooke obw'akawunga ka muwogo obw'akasooli obw'obulo obwa soya na buli kika kya buugi kyonna obuzimba omubiri kw'ossa n'okulwanyisa endwadde kati oyina omwana eyalumbibwa obulwadde yaziŋŋama kaana katono tekeeyagaza ekyokuddamu ye antiporage bwe yeetaza obuugi bwabwe basange ku Bombo Road ku Aisha Kasule Supermarket okulina na Abe Clinic oba obakubireko ku 0785 88 26 74 oba ku 0705 10 8 3
ensitano y'obumanyi tuyingidde tutimbize gendo tusesetuse mungu abwejekeddepa olunaku lukedde tusebetuse mu finals z'ensitano y'omumanyi 26 ku Salova Hotel Makerere. Onyumirwa Crown oyagala okwongera ku ddiiniyo y'abaffe owagira ne mu nsitano y'omulundi guno kati jangu obeerewo ng'omujulizi nga tutikira nantameggwa w'ensiitaano ng'ennaku z'omwezi 14 ku lw'omukaaga luno ku Salova Hotel Makerere. Kati funa tiketi yo anti ziggwawo lwa buwoomi ku mutwalo gumu gwokka oba kuba ku noti 753 94 10 63 njiddamu noti 753 94 10 63 ofuna tiketi yo kati kubanga tebajja kubeerawo tiketi ku mulyango. Ensitano y'omumanyi mpoomu okukamala ate kigenda kuyitirira mu finals bw'ogisuwa wenenyanga wekka. Omuzadde tukwanjulira Broadway High School Kawempe, essomero erivuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi. Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kye bandyetaaze: library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tulina UNEB center namba zombi O-level ne A-level era nga performance yaffe yesinga. Jjukira nti Broadway High School Kawempe essomero lya Kisiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Kutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku 5 era nga owetera ku benzina petrol station. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 97 54 16 ne noti 392 noti 17 74 Broadway High School amagezi bugagga. Dennis, ngoyambukira ku misinde gya yiri mu by'emirimu. Emisinde kunyambukira tegireeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna. Wow, kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi. Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga. Mu mwezi guno gwa Ramadan kola omulimu ogw'ettendo ne saddaaka yo gy'olina oba ekitono ky'olina. Zimba Masjidi Jamba ekyanja twegatteko tufune empeera wamu. Kati weereza kyonna ky'osobola ku Airtel Money namba 0706 74 6 ng'eri mu mannya ga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 79 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel Merchant ng'onyiga star 185 star 9#. Beba kusaba merchant ID teekamu M09 5075 ogoberera endagiriro teekamu omuwendo gwa ssente oluvannyuma oteekemu ensonga Masjidi Jamba oluvannyuma oteekemu pini namba yo olwo nga kiwedde. Ffenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuweerayo famire yo, mukadde wo, taata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah wenna awaddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbira ennyumba mu jjana. Dr. Irene Asio owa BF Suma wali ku Julaina Plaza ku Room Street ekitongole kikutuusaako eddagala ly'obutonde okuva mawanga nga German, Hong Kong ne USA ng'akola wamu n'abakugwa emulago akubiriza abaami mwenna okugenda okwekebeza prostate cancer ne enlargement ebitaamye ennyo ensangi zino mu baami. Ayongera okutegeeza abaami abatannafuna kirwadde kya prostate nti eddagala ly'okwetangira ekirwadde kino weeriri ate nga lya butonde 10 ku kinnaakyo. Gwafuuyisafuuyisa buli kaseera naawe afuuyisa omusulo oguluma nga teguggwa ate nga gukubalagala saako okutonyatonya eddagala weeriri. Ofuyisa omusulo gwa kyenvu nandi kigulinga kyayiwa amajaani oba ofuyisa omusaayi ne discharge enkyafu wamu n'okunafuwa ng'omwami.
olumiziba mu ndira saako omugongo, Dr. Irene Asio n'abakugu era bajjanjaba endwadde ng'ebizimba ku nabaana, amagumba agaluma, ulcers, asthma, pressure, sukaali n'endwadde endala nnyingi. Abakyala oba abaami nga temuzaala wamu nammwe abaagala products ezongera ku basirikale b'omubiri bakubire ku nooti 757 666 346 oba nooti 785 137 oba basange Nakasero mu Kampala ku Julaina Plaza mu basement akasenge B18 ku Luwumu Street. Kale mbakulisizaayo nnyo mu bubaka bw'abakadde baffe nga tetunnabagenda ate ku basiitaanyizibwa okulaba bakoze batya n'okutumirako kanso kentuuseeyo ku obubaka bw'abakadde baffe bano butono nnyo. Omuntu yenna ng'oli mwalimu ng'oyagala okusomesa ng'osobola n'okusaaza kankuwa essimu ng'oli muwalimu kuba ku ssimu eri 0755 75 68 83 ngenda gikuddiramu eri 0755 75 68 83 ate nga bawahidi governments bakutegeeza nti basangwa ali ku Ham Shopping Ground Block A shop number A163 bakuleetedde ebyambalo ebyobusiraamu ebiri ku mulembe nga sharia okuva mu mawanga g'abawarabu omuli Dubai, Turkey, Saudi Arabia n'amalala mangi. Balina amakanzu ag'abakulu n'abato, enkofiira eziri ku mulembe, habaya, sitra, obukaaya mu mabala ag'enjawulo ate nga ne peti z'abakyala dressing ennungi okuva mu Turkey bazina, engoye za office zonna bazina. Balina Qur'ani nazo zibatunda awo, emisaalo emitono n'eminene basangwa ku Ham Shopping Ground Block A shop number A163. Bakubire ku ssimu omanye ebisingawo eri 0751 737 kanjiddemu eri 0757 kale kambayo omukisa buli omu atumireko ku bantu be abantu basatu insha Allah then omumbe gyalyoke ajje wanji babiri bakubala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Manya Yunus Kisame tata Zainabu mviride mutungo okunya nambeemu ndi musawo w'abantu. Omuntu asooka saba wakitiibwa Mungu ansaasire ntumirako sheku wange Ismail sheke yansomesa luga Mungu amusaasire amuteerewo obufulumiro mu duniya na buli walaga n'emikwano gye. Omuntu owokubiri ngenda tumirako ambasada w'Abasoga ne Lwanga Bagagga banjagazisa nnyo okujja mu nsi ttaano. Ambasada w'Abasoga sebo tukunoonya wadde watukyawa. Omuntu owokusatu ntumira buli muntu ali eyo nga gwe tebakutumirangako ngobera ku lediyo nga tolina yali akutumiddeko nze leero nkutumidde. Omuntu owokuna ntumira buli muntu gwe ninako oluganda ne wemba tulwawo olumu okwogera manya mbeerayo nga nkwagala era nga nkulowoozaako. N'abakola ku paalo mwena Mungu abasaasire. Sheekh ekyo kigambo eri mukiira. Abakola ku paalo Mungu abasaasire. Mpulidde kampagira leero nange nsanyuse nnyo nga mpulidde kampagira bambi. Sirabangako omuntu ampagira naye leero nsanyuse nnyo. Alhamdulillah. Mungu atusaasire n'abasiraamu bonna tuwangaaze emirembe. Allahumma amin. Okubeera nga tukwata ekiro kya Laylatul Qadr. Allahumma amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sali Huzaifa okuva Namungona nga ndi musajja musubuzi alhamdulillah. Tumirako mukadde wange Nakalyango Farida wekangulumira sallallahu alayhi nga munkumira. Ntumirako mukwano gwange Namatovu Hasina Kasanda sallallahu alayhi nga munkumira. Ntumirako muganda wange Adam White ya ku Kampala Road sallallahu alayhi nga munkumira. Ntumirako jatishafuula ku BS27 Wijabu City mu basement. Salla munkumire netunako Sekawukasha Mutebi Kalungi Ismaila namwe bakasitoma bange abampagira saballa berenga abankumira
assalamu alaikum warahmatullahi. Ali mu basement amazzi tegamutawanyiza. Afa alhamdulillah utukolera mulina edduwa ateekawo rahma ye omulala. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Amanya Sebuliba Abdulrazak namba 3 avide nakulabye. Antumirako maama wange abeera awo namubiru Hadija, nantumirako ne jjajja wange awe Bombo. Ndowooza bewo benina kujjawo ne baganda bange bonna batumirako. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Manya Abdul Ghani Mutebi ntumirako abasiraamu bannange bensala nabo ku masjidi Qasim ku byennyanja awo, nentumirako ne taata wange Sheikh Abbas Mutebi awo ku byennyanja, nentumirako n'abasiraamu Masjidi Idrisa bensala nabo. Saba Allah tabaraka taala bankumire, nentumirako ne abantu b'e Butambala bonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oba Butambala batugamba wekanyanya wandibadde wayogedde Butambala naye ku byennyanja nga buli wamu batunda ebyennyanja. Kanyanya bamanyiwa ku byennyanja kimanyiddwa weri erinnya lisigalawo zero bedda mmanyi nti oliwo Busega nze nange embirya Busega. Bayigawo ekanyanya waliwo omwami atumbula ekkula. Omwami oyo erinnya atumbula nnyo twagala. Okay, mumbejja katubulire ate be babadde ate atubulire n'abanajja ekiro then nze nja kuddamu okuwulizika insha Allah program buuza imam ku ssaawa 11:30 era ye bw'anaamaliza ajja kubasiibula insha Allah. Naam. Okay, webali kubanga obaddeko tumaliriza omwetoolo guno otugenda kuzaako quarter finals tustandika ekiro ky'olunaku olwaleero. Kubuuzaako gwe wenna ali ku Pal FM Islamic Channel webale nnyo webalire ddala ngaliwango njagaza ki mbimanyi munnaye lwakuba kati obudde sobola kubiddamu okuleti sifiri yedi best dokuz bizibuzibu kale angame nsome namba yange mu lutake ansiime singa nabadde sisibudde nandibadde nkomyewo n'ensi. Katukomaawo kasita mugambyeko ezisooka ajja kubeera atandikira awo sifiri anti simanyi nawe bazoogera olumu olulimi kale luseerera muka katonotono. Tubadde n'abasiitaanyizibwa amatuntu g'olwaleero babadde bana kwe tulina Kisame Yunus okuva Mutungo, Salih Huzaifa okuva Namuŋona, Sebuliba Abdul Razak okuva Nakulabye, Mutebi Abdul Ghani okuva Kanyanya. Mwetero gwokubiri Kisame Yunus okuva Mutungo obubonero afunye 6 mu bibuuzo bye bibiri, ekimu kyaganye, ekimu n'akifunamu obubonero 6. Salih Huzaifa okuva Namuŋona ebibuuzo bibiri yabituuse n'obubonero 5 nalondayo omulundi gumu ogw'obubonero 2. Omwetoolo guno afunamu obubonero 12, 12 n'obugatta ku 9 bwe yasoose okufuna n'aba n'obubonero 21. Kanzire ku Kisame Yunus omwetoolo ogwokubiri afunyemu obubonero 6, omukaaga ntobugatta ku 18 bwe yasoose okufuna n'abeera nga alina obubonero 24. Sebuliba Abdurazak okuva Nankulabye omwetoolo ogwokubiri ebibuuzo 2 abituuse n'obubonero 5 n'abeera nga akoze obubonero 10. Omwetoolo ogwokubiri ne tubugatta ku 11 bwe yasoose okufuna omwetoolo ogwasoose n'abeera nga alina obubonero 21. Mutebi Abdul Ghani okuva Kanyanya omwetoolo ogwokubiri ebibuuzo 2 abituuse n'obubonero 5 bwe bubonero 10 ne tubugatta ku 17 bwe yasoose okufuna n'abeera nga alina obubonero 27. Kisame Yunus okuva Mutungo obubonero 24, Salih Huzaifa okuva Namuŋona obubonero 21, Sebuliba Abdurazak okuva Nakulabye obubonero 21 ne Mutebi Abdul Ghani okuva Kanya obubonero 27. Bano beeyongeddeyo ku mutendera gwa quarter finals okuli Mutebi Abdul Ghani okuva Kanyanya obubonero 27 ne Kisame Yunus okuva Mutungo obubonero 24. Bano wetusuubira ekiro ky'olunaku olwaleero nga tutandise quarter finals kwe kuli Twalha Unais Sengo Husna okuva ku Marina Islamic, Alituha Abdul Hafidh okuva ku Bilali Ebwayise, netubeerako ne Abdul Swaburi ne Abdul Swaburi Yasini Kirangwa. Tulina Twalha Unais Sengo Husna, Alituha Abdul Hafidh,
ne Abdul Swaburu Yasin Shirangwa tuli mu quarter finals ez'ekiro ekitandika olwaleero. Nze nno mbagaliza akawungeza akalungi akumata kumira mpeera essaawa 3:30 tutandika quarter finals olunaku olwaleero naye nga gali wange ndowooza newenkoma kwezo otegedde butegeezi nti olulimi lwo ndomanyi. Kale mbagaliza okusula obulungi akumata kumira mpeera linda mukatono tusinkane wali ku Mega Futali Drive anawangu anamanya gange gonna ensitana agenda yingirira bwerere ne transport ajja kuba muweebwa. Mubeere bulungi mweraba. Ensiitaano y'obumanyi ekutuusibwako omwana mugulira obugi bwa anti-porridge obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu. Omwana bw'anywa obugi bwa anti-porridge asaka omubiri ate talumwalumwa njala. Balina obugi obw'ensujju, obw'amatooke, obw'akawunga ka muwogo, obw'akasooli, obw'obulo, obwa soya na buli kika kya bugi kyonna obuzimba omubiri kw'ossa n'okulwanyisa endwadde. Kati oyina omwana eyalumbibwa